Nobwedda gye mpita yonna abantu bangamba Diane the first time nenga sigwe gusose nenga bamugwe gusose okundaba n'obwala bwange when I was motivated by Virota. Kati ogenda okuzaako dizikule. Ha. Tezisobola. Kubanga na zino zolaba zange zino tekuli lugatteko. Njagala ntegeerekeke bulungi. Otegeerekese. In your relationship, Arsenal ne Man U, if you're married, yandisambye emirundi emeka. Ngenda kwogera ku kyange. Nze Arsenal bwezanya ne Man U. Kigambo kinjabika. Bwebezanya ku Friday. Olw'omukaaga nyinza okuzuuka ssaawa nga 8. Yes, naye jjukira nina show y'essaawa 10, nzina okuzuuka ssaawa 11, show y'emu kitundu ku makya. Era buli lw'olaba Friday ng'Olwokutaano lutuuse nga tumaze okulaba amawulire g'essaawa emu awo, manya ekiri eruweero. Kenjagala obbuuzaamu. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kusema official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okuba nga totulaba yongera okuba nga tosubscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangaya mu bitundu by'ensi. Nkwebaza okubeera nga atookedde ate eno ssaako channel eno olunaku olwaleero. Njagala okujjukiza ku bannaffe bannana Nana y'ono amannyo gakuluma olira sayidi emu ebyokyo oba ebinyoga bisannyalaza amannyogo. Nana ajja kuba nga akuyambako. Genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies, ojja kuba nga ate omufuna abali ebweru w'eggwanga tumya omuntu ava e Kampala amukuleetere oba aliwo ebifo bannayuganda bakuŋŋaanira nawe ojja kuba nga ate omusangawo. One Voice Store eryo nno dduuka lituusa mashini zisala nviiri z'abaami n'abakyala. Bw'oba oli musajja oba oli mukazi ng'oyagala kusala nviiri naye nga toyagala kugenda mu saaluuni osobola okuba nga tukutunza mashini ezichagingiwa ezikozesa amasannyalaze ezikozesa amanda zonna tuzikutuuzaako. Gwe alina bizinesi ya saaluuni nga nawe oyagala kuba nga tofuna mashini eziri original tosobola okuba nga tuzikutuusaako. Oyagala accessories eza mashini ezisala enviiri, oyagala spare parts eza mashini ezisala enviiri, byonna tubirina ku One Voice Store. Kale kuba ku nnamba eyo y'essimu okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Kale kati kamalirize ne banaffe aba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge. Ogenda basanga Kasubi bw'otuuka ku bitaala bw'oti ng'agenda e Namungo nawe ogenda obbasanga.
bakutegeeza nti bw'oba ng'oyagala kisenge ekyo kirabike bulungi, oyagala masuuka, pillow covers, pillow cases, na byonna bye weetaaga eby'omu kisenge bakubireko okusobola okuba nga tebisingawo obitegeera. Mbaaniriza olunaku olwaleero ndi ne Peace Diane baagala. Tubadde tujja ne ndaba empale bagisibe baaba kibayita wato. Naye kati guno empale si ya mulembe mukadde, yakomawo bukomi. Yakomawo bukomi, kati ate bw'esanga omwana omuwala ng'ayinamuko muno kiba kirungi nnyo. Kuba kati nze naye kati Ogudde muli. wegwa ku hafi eyiiza. Obuganda bulaala. Thank you. Kati gwaki ojambadde ngato? Engoye zibaawo ze zitukola bye ziba byagadde. Nze mba omulimu gwo kwambala lugoye. Lulwo lukole. Oba lunzijeeyo oba terunzijeeyo. Mutima gwalo mubi. Ebeera fitina ya lugoye. Abantu bakukategedde. Bwe yambala olugoye lwe lumanyi kye lukola. Nalwo oluntu lukirowoozeeko nti omuntu yagenza. Okimanyi nti nno waliwo akasikaati ke nnyinza okwambala n'empita ku bantu ne bagamba bannange nga kisagala nga katono naye nga kankoze ebintu. Yes, towakana. Diane. Diane olina akasikaati k'oyambala ensi n'efa. Kati Simon nga nayambadde akasikaati k'omwana ow'emyaka for example 12 kaba katono nga kampi. Ane ekigambo ky'okozesezza kinene. Anti nkyenkugambye nti olugoye lukola bye lwagala. Anti bayita okusagala okimanyi. Ebiba munda biba birwana kufuluma. Kale kaleesu ka sawuna nga ntuddeko mu mazzi awo. Ne wobeero ensonga yange eri ku kigambo kusagala. Mu kusagala wabaawo ebirwana ofuluma. Anti era nyashes. Sajja ne tufa ngamba emimiro gitugwako ne tusalako nga bwe tutereera bwe tuti. Kati akoko okusalako kaba kali. Simanyi kuziyiza ndoza biyinza kujja. Nero ne Katonda abeere mu ggulu abasajja n'atulira bati n'agamba kati omulaba ekirungo kye namuteekamu kye kimutawaanya. Ano omusajja osobola olaba omukazi ali mu kaleesu. Weebuzaabuza. Yano ojja n'okuba y'amaaso. Kati wali kisinga kubonyaabonya nga kisanga kiwala nga kiri bwe kiti ng'oli ne maama w'abaana. Okuba yeryo tolizzaayo. Akusanga ojjayo bw'oti. Aba otazzaayo alowooza kubanga ebiseera ebisinga oba ovuga amaaso gaba gakoze ki. Kati tozzaayo n'omutima guba gugamba kati tozzeemu n'otunula. Awo mu Bayibuli oba oyenze mu birowoozo. Bannaaye Bayibuli kasa yajja buzimu Afrika. Kubanga mu Bayibuli oyenda ebikolwa, oyenda by'otakoze, ne by'owandiise, ne by'olabye, ne by'olowoozezza. Naye nze ndowooza Katonda engeri gy'atutona mu kifaananyi kye ne mu ggulu osobola owoza. Nti n'omugamba Mukama Katonda. Kifaananyi kyo kye kyali kinsumbuwa. Bw'obanga ddala okakasa nti ddala nayenda mu kifaananyi ddala nafunamu ki? Nafunamu ki? Oba muga kifaananyi kyo. Kubanga abaana tubatunuulidde piisi. Amu katwasigala batunuulizibwe bati noba sister zoninga. I know. Olw'okwewala ebizibu. Yane piisi nomanyi tetufunako kwafiyayo mu mawulire yonna. Etya afiya kitegeeza ki? Afeya. Afeya. Bwidde afeya. Siwulirangako nti Diane ayagala gundi. Pozi ogwe baali bakusibako ko. Hani. Ono bloga. Bloga ki? Towulirangako bloga yenna? I've never heard. Ani. Akola blogs z'oluzungu. And Dennis Duke. Oh baba kisewo. Dennis Duke is my brother. Muganda wo. Nedda. Olwo nawe nga bw'oyita Nampija sister wo. You just added the mother, eh? Temugata tata. Wa sister we Kampala olumu baba tuyamba kufuna lift wa meka. Naye nina we nali nindi. Naliwa. Bino bye tugeyage. Nedda nageyanga Katonda mwebaze yankuza. Bane nga tugeya buli kirabo. Mbukati tokyageya. Lwawo. Nkyayagala naye ndwawo. Wakati we mmala okukola ate nga nvaawo ekibinja kyange we nageezanga nti basi kirabye. Kimanya wandabye. Kyekyo. Nasiize enjala. Motivation najijja wa muyimbi w'eggwanga Virota. Yakoze ate. Yasiize enjala. Virota yasiize enjala. Ne ngamba omwana omulenzi bwe yeefiiridde kati nze omuwala
what boyishness is disturbing me. I was, by the way, very motivated. Nengamba, I'm challenged because how can a boy child neyefako, he knows what omulimu gwakola kye gwetaaga n'agenda n'asiiga kala nengamba yasizeeko zino bayita Shaina si bamuyita batya ye banna oyo atalaga yani Silip Shaina Alip Shaina wakumwa bamuyita batya colorless njala nga bwondaba wano nkugambye I'm motivated by tona kunjala za Virota very cute zalabise bulunyo nengamba ngate musajja omwana omulenzi anti waawo we nasinzidde awo nengamba omwana omulenzi we yeefiriddeko n'alowooza ku njala nze njala zabadde za bulijjo naye kale ate wabanga Virota mutandise n'osiiga enjala mwe mutandise okwanguyiriza sitaani bw'okirabiddemu ange eyo but me I was motivated era obwala buno bwedda gye mpita yonna abantu bangamba Diane the first time nenga sigwe gusose nenga bamugwe gusose okundaba n'obwala bwange but I was motivated by Virota kati ogenda okuzaako dizikule ha tezisobola kubanga na zino zoolaba zange zino tekuli lugatteko mpola with time ne boyfriend tugenda anti saimwezo nazisiigako ku kalisoliso dina nenga ninga akwasa reke bwe wayambala ekiteeteeyi webale nnyo ekyasasamaza internet wano abantu basukugamba nti okwambala obina kufuusa okwambala obina mu industry muno naye bwe mba nyambala akabina n'enfaanana bwe ntyo muba munjoze nnyo omwana yagamba Diana atatandise n'okwambala akabina obuzibu babula mu kwambala ngatto mpaamu nti walinganga maama lwekyo weggomba akyaddeeka nalinga omulongooti maama lwekyo weggomba ali mu kagondo problem welisaayi nti ekyo ekiteeteeyi ekyo ate kiba tekivaayo bw'okyambalira koko sneakers nziina a lot of them naye kiba kyetaaga akakono ne kataba kawanvu nnyo oyimukamuko kati saayi eno nga bwe wagiraba neebanga ekola ki ng'omuntu agiraba aya akubala abantu bakuwa bugundi mayibisa ebisinga wala wokyuka mu ndabika wabawo n'omusajja asobola okujja mu kusinaga bulijjo nkunyooma did you get such messages yeah my phone was buzzing somewhere complimenting someone like oh really is this you nemagamba nina bingi bye mutanalaba bingi ebyekwese munda eyo Bosanga mwana yayimba namakula naye nene ebingi ebitalabika mangu byetaaga tubiwe obudde that is the beauty of it with time bagenda akusoma katono katola abafaino bwe yayimba nti ndaga akafa wasibuka ziki zi oya kati nze ate sikakulaga oyina kanoonya sister akalango okekubidde guno omwaka gunaaganira bwereere balogo baakuno Mama Daya agamba ki Mama Daya gyali eyo Mama Daya naye abazadde mulekerawo tuyita line Mama Daya oyo ayina muganda we mama wange omuto kati omanyi abantu bolabye nga they are siblings but they are friends kati mama oyo yabadde ayina beyagala okumukolerako ku passport ye ndoza yagadde renewinga kujija mu East Africa nangamba ngirira akawo biki kati njagala okuddamu okumukubira nengamba ne mukadde buno budde tanazuuka nakava mu kalisoliiso nenkubira kazini wange bamita Stella kati Stella nimukubira nangamba musawo tukedde squali alabika yali nnyo bla 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 kati musawo nga munju yabadde mu bwomu kati nkubira mama Daya mugaye mama mwasuze muti eyo nti bulungi munange mwasuze muti eyo nti musawo nno munayo obulwadde konza ate kikisiita abadde ngambyeko nangamba Dana mwanange kyova olaba kibi nnyo okusula mu nju obwomu ngamba ekyo kibadde kyetaagisa ddala awo atandise twogere ku mulwadde awo atandise ze Flo yangamba mama yamugamba amagulu ganuma natuka n'okufuna abazzukulu omwana wange kati ate endala line Mama Daya gye yapita twakula mu neighborhood awo nga waliwo abaana ba Oliver babiri kati Oliver omu nga mukulu ansinga Oliver omulala nga musinga kati nvaayo yali Easter mbakubira mbagamba nkoze eki ntuuse ku macha nangamba kuba buli nva mu kalisoliiso mukubira ku macha ne mukeberako ne mugabe mama mwasuze muje ndi Oliver ya oli yazadde konze Oliver ki nangamba ono gwosinga obukulu
awo omanya line agikoze eki naye musomesa oba oyiseewo bwe kati kyoba omanya abazadde bakasuka line kati ffe tulina abakazini oba abaaniza omanya ennyagolozo kati naye abamwana wa anti wange kizibwe abamwana wa anti wange kati alwawo nnyo okuwasa ndowooza okusinziira ku ndaba y'abantu si ku ye yes yalaka ali mu timing ye kubeera yamala n'awasa musanyufu tetukwiranga kusemu kujja kutawuluza makaali ndoza yagala awase ng'ateredde naye anti nga abafamile baba bamubanja omukazi nga mukambwemu kati nga oli wasanyimuka ana motoka yo nno nnungi naye awo nno wootudde awo nga banyumirawo gwe bamaama babanja ate oba kijja naturally basooka ne bakuyisaamu aggaali awo kumukuba era nze emikolo egyo ogiraba mu nnyumba tonzijaamu kati ate anti oba wakava yolekeza ssenga n'ogwa mu kojja onugayibanna omuntu agoyingewa ale bw'oli gwa nno mu kubanja kw'okubanja okuzza ku bazzukulu okubazzaako alo ali ate mukyala waffe gyali yebase mulwadde nti nedda maama mulamu nga nnaku takyalwala nga aluddewo okulwa ogamba maama kufiizi gwe nasasudde gwansasuliriddeko kati ate olaba ebbanga we liyitawo bagenda bamenyamenyaamu kati ati munayo era ebyobufumbo kati mwenna mwakyankalana ennaku zino abawala mwakyankalana n'abalenzi naye era naye butabufumbo n'ofunayo akaanako avuddeyo eri mu levo y'obufumbo kati agenda kukizza ku mwana n'ogamba okkiridde kale ali mwe bw'osanga ate ffe nga weekambwaza kati akuleka naye abatakutadde kati alinda ngazzeewo abagenyi wuuyo mugambe nze we mugambako ebyokutandika okwata omwana abandi amuwase mu butongole tayagala kati njukira tosobola mukola kano tosobola mukonako ate twomukuba eriiso lino lye baatukubanga edda bakubako ku liiso eryaginteke ku mutwe era mwalyoka ne muzaala ffe naye babazadde abo balina gye bayita okimanyi nti Simon osobola okunywa ekintu nga wali ogenzeeko ne bakutuma omulawo mu nju maama sigulaba genda mu kinaabiro bonna manya olaba ensi eyina common lessons awo ndoza wali amaanyi ga Katonda gyesanga nga byewakula olaba wano byewakula olaba eri ate nga temulina bye mwasisinkanira bikola ki bitambuza so the world is asking Diane, when are you getting married? The world. Maba tusanga ene batubuuza mugamba mnanje namusanga namugamba abonna bogamba ayina okubanga oyo gwe teri mulala kati nze Diane nze kati mnangu okwasa okufumbira kumukwatirako nze nawasa dda musula mu mazina ne surprise za birthday bazikolera tudde ku kibuuzo anna twavuddeyo dda ku mboozi ya kalisoliso dina pate ne tukkirira mu bazadde tuno tukomyewo ku kibuuzo semabuuzo era ekirungi ne tukyogerako ne kivaawo omaka kati ekintu kya YouTube twati archive era kati ekintu kyasinza okutawaanya archive eno ye Pastor Bugembe atya Pastor Bugembe olaba olimba yayimba nnangirira omunaka gwa Mukama ogw'emirembe olimba yalukuba mu December najja ku gundi ku lusedi ya Pastor Kayanja enamboole n'atusuubiza omukazi paka nakati ajja mufuna Pastor Bugembe yasuubiza omukazi nga sinatandika kwegata Simon umaze emyaka emeka ng'asenezanya ne Man U 10 mbotandise 2015 niwe ekigambo omuntu asobola aliwa zedam nali mami's boy very 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 mami's boy 15 kokutagala kuno kwobaddemu until then myaka 10 embaga Bible egamba nti mu kaseera ke Katonda akola mu kaseera ke ffe tuba n'akaseera kaffe naye mu kaseera ke Katonda akola ebiki ebyewuunyisa so ng'abantu tufuba I've been in relationships but omutonzi waffe abeera zina okuba ne location ezaffe nga ensinga ezimanya anti kati Simon kuba ffe omukulu gwaffe ensi egumanyi anti kati Simon mmwe muyina emirimu gye mukola egye bateeka mu kitangaala ennyo kye bayita limelight naye kati omuntu nga nze
first of all siri mu eyo showbiz like conk showbiz wadde abantu abakola ku radio presenter sports personality babeera nakyo naye kati gwe weesanga nga Simon ne woba omuwala obadde osaaga busaazi ayinza okubikkulira banne WhatsApp weebale nnyo Walukaga yayimba nti ani Sebata yagamba nti negwe siwunanga kantenda bwensi nti omuntu n'oba tomugano just you being good nga Simon no mumulaba ayagala kunkwana alabikanga tolizaala omulema yayingirawo so kati mwe mwesanga nga agoyagala gotayagala gwali just oyamba obuyambi kati ate ffe kizibu nnyo n'abantu otuwa obudde because we are not stars we are not celebrities nenga relationship tuzibeeramu ate negwawo n'okwata endala paka ng'ofunye omuntu omutuufu oba omutima oli agutadde mu bulenda omuntu omutuufu kuggwe yaani omuntu omutuufu kunze ye muntu eyeewaddeyo kagenderere okuntegeera mu mubiri ne mu mwoyo nti mu mubiri Diane talina kabina kiwedde weebale nnyo nayagadde ono omusajja ye Luzzi Luzzi weebale nnyo sooka onkwata akantu kano Luzzi honorable Luzzi oyo no Luzzi na musajja munnabyamizannyo ali ku ttiimu ya poliisi alabadde ku busaza Luzzi walaza abasajja Simonze neebuuza abasajja abawoza Diane talina kabina wali oyiseko mu bbaafu n'osanga akabina kakunya engoye oba kali ku sinki kayoza bintu oba kali muleba kasindika mwana lwaki muyawula mu bitonde bya Katonda Luzzi wawasizza omukazi n'eŋŋamba because let me tell you one thing Katonda agamba yatutonda mu kifaananyi ki okitegedde yemwe abasajja ayinandoza beyawa ne bamuyambako kutonda abakazi bali bafubutuse ne bagamba ng'abasajja bagamba nze omukazi atalina kabina atalina kyaŋŋamba atalina kyazzaako atambula nga luula tomanyi gy'ava tomanyi gy'adda wali owiddeyo omukazi avaayo n'agamba nti nze omusajja atalina kino bino bibabeeramu just bya social media and for us we have no exaggerated body parts. Who has exaggerated? What do I have on me and exaggerated? Diane olaba bana kino nkikubulira manze saagala ku muntu aveewo mugeye system bina lyasusse bali tuuka odyogedeko nyala kodda akakulaba kuli ewaka kukubo kuno toyinza kukuweererako kukubo nga bodde ewaka so honorable Luzzi thank you so much you proved them wrong walabisize ekyo kye bayita labisa and that means it is true love very true love because she's pretty she's got the personality she got the looks she got the aura she kati bino byonna ebyo biraba birungi mukyala wa Luzzi very beautiful naye ffe tuddamu okukikaanya bannanga akabina nsonga nkulu bw'oba olina amagezi g'osobola okwesalira kayoza ebintu nago gasale eyo societal pressure tejja kutukolako kyembadde nkugamba nti nze omuntu omutuufu gyeni nga ntegedde mu mubiri ne mu birowoozo nambudamya n'akuyita moddo we nzijukira dda Musamugombya ne Sophie nga Sophie mutono bw'ati enaku zino madamu Sophie yafuna ssente n'agejja ng'amuyita namudiguli we Ninga Sophie wedda omuyita namudiguli oba it is motivation omuntu woba omutegedde omuntu n'ategera nti Diane afuluma saa 11 n'ayingira mu kaaga kitundu oba ovaawo banva ku mpewo kuba program gyenkola ekiro Monday Tuesday zenkola ndala oba ojja kudda waka ku saa 12 anti kati mulimu okulaba empiira lweje essaawa emu ku bitaala liigi ya Uganda siina gundi eyo kubalabira njagala nembeerayo mu kisaawe then waliyo emipiira Premier League Champions League egimu gya ssaawa 4 paka saa 6 ebintu byogenda okugamba abantu omulembe kati gwe tuweereza they are very 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 knowledgeable by the way togenda kuva eri owozenze mbadde ndowooza abaana omupiira abayagula ebe statistics n'azisoma buli kimu ng'akimanyi by the fingertips kati abazze kukeneka katulabe tulina bawuliriza tulina bakenesi nti kandabono wambwa byagenda okwogera kuba yababikola kandabe embw eno bayalabye man of the match bwe yaperformance so you really need to be very research deliberately so omuntu oyo ng'agenda kutegeera nti Diane mu nnaku zino ez'okukola Arsenal tesobola kuzannya na Man U njagala ntegeerekeke bulungi otegeerekese in your relationship Arsenal ne Man U if you're married yandisambye emirundi emeka ngenda kwogera ku kyange nze Arsenal bwezannya ne Man U kigambo kinjabika bw'eba ezannya ku Friday olw'omukaaga nyinza okuzuuka ssaawa nga 8
Yes, naye jjukira nina show y'essaawa 10 nzina okuzuuka saa 11 show y'emu kitundu ku makya. Era buli lwolaba Friday ng'olwokutaano lutuuse nga tumaze okulaba amawulire g'essaawa emu awo manya ekiri eruweero. Kenjagala obbuuzaamu. Arsenal gwe yiyo buli weebeesamba ne Man U mubeera ku final nti gino samba first half second half mugende mwekusa paka penalty. Ate tofiira omuntu obeera togenda kumufiirako. Nze nkugambye shedu yange nga bweri. Nze ng'omuntu ate ne abalala kyemmanyi. Arsenal bwe beemaliriza okuzannyamu ne Man U. Nze ng'omuntu njabika amaanyi ganzigwamu. Mmala essaawa nga like 5 hours to recover my body strength. Kati bwe ngamba nti Arsenal ezannye ne Man U ku Monday olwokubiri nga ngenda kukola. Nina okuzuuka essaawa 11. Kati timu eyo mu weekend azannyo mulundi gumu. Okutandika ne Friday. Friday, Saturday, Sunday. Full stop. Mpozi nga ndi ku leave waliwo wooberera ku leave. Waliwo wooberera ku leave ng'ozuukuka kwebaka keberako mu fridge sabako laba ku TV ne weebaka. Awaase nesobola okusamba ligi football. Anti muzannya ne tournament etali yammwe. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye ate nga tudelivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Naye wano munaku ezikola. Gwe buli lwolaba olwokutaano nga tubonese pata. Awo emu bbiri gawedde amawulire. Manya tuzzeeyo Luweero mu nsiko. Saturday. Mugenze gwa bayeekera ababoto. Sunday ate yo n'omusana wabweru tegundabako. So kati omuntu sayimo bw'ogwa ku mukye nkugambye nti omuntu okutegeera bw'ogwa ku muntu nga ye Arsenal ezowa ku makya ku Monday. Yani kati w'ogwanga ku nze. So ne nze olunaku nalekawo lumu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nembuuka mu Friday netegekere weekend. Friday ye good ye off. Akati sayimo gwe. Neteekateeka nnyingire weekend. Kakati bw'ondeetera emboozi ezo. Ndwalira ddala. So kati y'ensonga eyo omuntu aba akutegedde nti kati ono omuntu alina obbanga akutegeera timetable ye eri bweti ate naawe n'omutegeera because goyinza okuba nga kikyo ky'oyagala oba ky'osobola okukola naye naye olina okutunulira mu schedule. Ayinza okuba nga is the direct opposite of you oba ye ayinza okuba nga ali worse than you nga ye ate n'ebya Friday tabiriika akuwa Sunday ejja nga naye ajja kubeera busy. Nalaba Anku Kashumba nga yagamba ye tomunyumiza nti ate waggulu ku magalita situuse. Waki ntuuka ku magalita nga gwosigadde. Funa eddaala weetuuse. Twatandise ffenna owalampa. Nze ndi ku magalita nkugamba where are you? Ate oŋŋamba nkyali eno wansi. Era kati abantu babi kuba bambi omukyalo oyo ebifaananyi bwe byafuluma ebyana yona atagenda tuuka ku magalita. Ogizanga Kampala wano naye waliwo omuntu gw'ogamba naye yeetaaga kwerabirako ne Anku Kashumba. So kati nze ye muntu oyo of course n'omuntu agenda okunyambako okukula ng'omuntu mu mirimu gye nkola. Agenda okulwana. Mumizo omanyi Simon nze siri muntu nnyo wa kusika muguwa kukakaalukana era abantu bonna benkolaganyeko nako mu nsonga z'omukwano bajja kukubuulira.
bwe kiba kyetaaga kuta ku ssaawa 2 kyo kiba kiteebwa temuyitamu yadde eddakiika emu for the good of us nze toyinza kunsanga nti yambulokize kandabe kanvugeyo kaŋŋende bwe kiba kyawedde n'ekibaluwa oba wakifunye dda era neebuuza bw'oba osobodde okuŋŋamba kuba omuntu bambi bw'omukyawa kiba kirungi n'okola ki n'omugamba ensonga ne yeetereeza mu relationship eddako kati eyo ye problem eriwo so ye muntu nze kunze of course tuba tulina okubanga tubaako bye tugabana ebitunyumira ngo ebyemizannyo your sense of humor has to be sharp you have to be neat you have to be God fearing ebintu ebifaanaganako bito naye nebwoba tobiina you can always tolerate and compromise on your values. Nina kino kyendaba according to my observation abawala abali ku mawulire abali mu kamera kamera isokuba disobe eddoboozi kadi eno atakulabangako sisuubira wakati nako zina social media ne TV bibiri nososanga waliwo atakulabangako naye ng'ayagala ddoboozi banneffe twayisunga Prospatula Obama oli omwana ng'ayogera ekirabulabo okuva ku ssaawa 2 twalinga mu second row waliwo n'omusajja bamuyitanga Arthur the Vaccine kali Arthur nze mnanga namuwuliza naye problem tinali maze okuliretinga okugirako naye mu comment ng'olwanyirwanye ku ntalo z'omukwano nti nali mumanyi kati waliwo akanyomonyoma ak'obulamu wetubeera naye mu comedy naye ate abantu bangi bawulirizanga Arthur kati ekimpulizisa Arthur ate ekyewunyisa nze yali bibuuzi bya Tiga because it was unique nga it is not anywhere omuntu abeeranga naye n'akuba olwaliro n'agamba kabale eno ngenda kwogera biki ebyo kati olumu ng'olabanga nga bwe twabeeranga mu comedy nga tukola content kati ng'olabanga content gwe yakoze ng'okola ki ng'omulaba naye kye njagala okugamba nti abantu abajja mu bulamu bwammwe ekisooka they are more funds ekireeta insecurity bwe mabala otuuka mu bulamu bw'abaana abali ku mainstream n'ababa ali ku social media kyovula balaba either ayagala mmujja ku TV ayagala relocatinga ave wanadde ewalala simanyi how can it be handled nze ndowooza ng'omuntu naddala ku sayidi eyanoonyezebwa oyawudde otya faani katonzi omuyimbe mugwe baŋŋamba nga ayafunye omusajja amuteekamu ssente naye ng'omusajja byonna tabikola nga abikolera mukazi we ng'olaba abikolera the star that is two-way traffic kiri both good and bad naye nze ndowooza nti in my personal experience kasita mpunyiriza buwunyiriza nti oli fan mba sikyagala tweyongereyo omanyi lwaki nti omuntu ono akulaba ng'oli ku TV oba akulira ku radio literally they are obsessed about you aba akwagala that means aba akutadde mu mbeera egenda mu exploiting nze Simon njagala nnyo n'embeera mu relationship ng'omuntu gwendi naye like teyeetaaga ddakiika emu kundekawo singa mba nkoze ebitasaana naye bw'ogenda mukwano ne fan aba agenda kutoleretinga kwegamba akuwabye okitegeera otandika okumumanyiira tokubye essimu because okimanya oyo faani wange nze njagala n'embeera mu relationship n'omuntu nga tanneeguya nti peace bwe mba nkoze ensobi agenda they are going to call me to order aŋŋambe nnyabo tolaba nti obikola tolaba nti oli ku radio oli ku TV oliwo otambula simanya genda olabe emipiira World Cup biki ekyo tekijja kusoboka but when you get in a relationship with a fan kisobola okuba ekizibu okukugamba ebintu ebyo ekisooka aba agenda kutitibya ekyokubiri aba tagenda kulaga kituufu ekyokusatu abeera kutadde mu mbeera nga you literally have no direction gwe kyosanga kyokola because oli very sure tasobola kuvaawo red flags zandibadde kinaddala at your first time nga mumeetinga nze red flag esooka era ddala okubeerawo banange nakuwulidde ngoga every time abeera bannange mubeera bannange mugira bwe muti it is good for someone to like you because yes si buli muntu nti abeera kumpe oba ku TV omuntu asooka okuvaayo n'akwagala bw'atyo naye bwe kibaamu ensonga eziri deliberate nti mugenda kubeera mu relationship mugenda kulowooza ku baana mugenda kulowooza ku maka ebiseera ebisinga Simon weewalanga nnyo okubeera mu relationship nga yegwe ali ku giving side ati nga tukijjene mu relationship okiraba nnyo nawe kubanga tukola kibi nnyo okubeera mu bantu nga newobanga kituufu gwe ababeezaawo
naye nga bakiraga nnyo. Aha. Teri ayinza kukugamba nti olaba ekintu kye wayogedde ekyo ku mpewo kikyamu omuntu oyo mwetondere. N'akulaba ng'oli ku mpewo oyokya naye n'awerekera buwerekezi kubanga akimanyi kyekigenda okukola ki. Kati omuntu waba si faani wo. First of all, they will care about your brand. They will care about the future because amanyi bw'oyokya kibaliramu mwenna ngaki. So nze mbasaagala kugenda mu relationship yonna ne faani wange. Because babeerayo ng'abantu nga kya bulijjo omuntu okuvaayo n'ayagala omuntu irrespective of your status oba kyokola naye nze ng'omuntu I wouldn't love to date someone who identifies as my fan. Okay, kale awo tutandikidde I guess my biseera bisinga love eno we cannot stop talking about it nsonga nti it's part of life. Ekyokubireetira omanyi bw'ova ewaka nga tebitambula bulungi olunaku lulamba lonna lusobola okufa. Yes. So tetujja wano nga bakafulu abamanyi ku bintu ebyo bya love. Sina kyenyimanyiiko. Obwakafulu bubavaawa. Sina byenjimanyiko but we can share. Yeah, surely. The little maybe gye tulowooza nti bikola ki bisoba bituufu. Now twakava mu Mother's Day luli nakulaba nga now gundi spaaka y'emboozi gye saategeera. First of all, nakiwulirako. You come from the family of Mukajanga, but it did not kugatta. Oh. With the Mukajanga Yatabachi. Abajeles. Then the second story was like yali departure ya mzee. The mwasi homo. How I wish I nasikana ku muzei wamwe because those abasajja benneetaaga olabako. Omuzei wo mugatta ne yali katikiro wa kika kyangwe yali yakulire waffe yali ne baffe gye nakulira. Baamala oziika. Kati kya bulijjo we mufiirwa gye muziise musulawo. Kati ninga bonna bongo bagamba bwe bucya tugenderewo. Buli omu yakonkona webulu mu kiro kye. Weze muveewo mugenda kumpulira. Ndaba asawula embaliga wano. Wiiki baagikulungulayo mu kyalo. Kaakati uko nengattako nasomakokko ne omwana wa badhina nali nkyali muto omwana omusajja no mama fina gwe yaddira mbigere yaani mbwe baali baziika enkuba yatonnya awe kwa mbu ekyo sikijulira nyene kimanyi nasomako n'omwana ku Godfrey twasomako n'omwana we ne bajulira ekintu ekyo naye yasemero kalwali lugambo lwa kukyala we masajja mbu era kati ekyo nali mutonyera kyo sikijulira n'ekyo kye nalabako nti ye ntaana eriko akayumba yaliwo ne kati ekyewunyisa kati baasendawo simanyi oba omugenzi yakkakana kati ffe ekyamuzeeyi olaba ku kijja kyaffe we baziika jjajja Mukajanga kubanga bamuteeka mu nnyumba kati awo just opposite on the right waliwo omuti munene kati wawo senga waffe yali yafedda kati tata n'agamba ndoza bali bamukwano ng'omanyi ba siblings ab'omukwano abooluganda nga bamukwano n'agamba awo kati mu kugamba awo ng'akyali na mulamu n'abaako bye yayogera awo be yali nabo njagala banteekaawo naye enkonga eyo n'ageza nako okugisala ng'akyali mulamu naye nga bw'omanyi ndoza n'agezaako n'ekikomawo kati bwafa kati tebajjukira kubajjukira ye gw'oba ogambye ne waba tali wagamba bannange omusajja yagamba bw'ati nga batandika ki naye nga yagamba enkonga eyo erina kutemebwawo bantu si makiini si kiki bantu nga bakutte embazzi munnange nga tugira abantu batandise okutimenta bannange obudde nga bugenzi abagirawo obutamiivu nga tubugulira wala gyawo nga bwekube badde ku nkonga mulimu wangu nga tulaba embazzi kati omutamiivu nga anywedde nnyo aboobedde bw'ati amaanyi muba temuli tugayiba ne muleete mashini abagirawo mashini eyasooka nga olujegere lukutuka koffe mashini erabika nkadde kati ne tugateko ogamba bani obudde nawo butandise okugenderera koffe oba tuziika enkya ne bagamba ne bakkirirako wali munda ne baleeta omuzeeyi naye n'aleeta mashini aba yakateekamu bw'ati okusala enkonge era olujegere lukutuka ne tugamba no wano kati omusajja n'agamba nina hardware wali kangende ndeete mashini empya just tuggyeko bujja bw'eba emaze okusala n'agenda mu tawuni awo emwera n'aleeta mashini empya anti ye aba ayingiza buyiza mu nkonge bwetyo olujegere ne tugamba no wano njagala okutegeeza abatamiivu baganda baffe abalenzi
n'abantu abaali bazzeeko okuzika embazzi nga ziri wali otemako n'oga bannange njabisa omulala ajje Simon ajja kwefu bannange mujje kasuku abantu abaali awo nga kweyamba bweyambi paka enkonge bwe yatemwayo naye nga maanyi g'abantu maanyi g'abantu kye bayita ki people power. Thank you. Kwolwo lwennyini olunaku naye nga kyatutwaliramu obudde era twali tugenda kugaatuziika enkeera naye nga muzeeyi yagamba njagala bantu be babeera bakola ki teyagamba nti si mashini biki yakikomyawo bantu enkonge eyo bebajja okugisimamu kati ffe ne tuyiiya obudde bugezeeyo omusabiza atuuse omukubiriza biki ali eri agamba mwenno mwetolige so munnange ebintu ebyo bituufu era bibaayo so now eyo nemboze omaye bayose ebisinga oli wakuyimiza munogamba naye katuli mu firimu kati zibakiŋŋamba ngamba wa nga tinze wengatta maafi wange bimu nange nabirabako ekyokubagamba ava wanajja kumpulira kati nga balinga bano abaali bazimba Tower of Babel mu Bayibuli nga bwe bewereza ebizimbisibwa bwe bikka wansi bo beekonkonanga yakonkonanga mu kirooto kya buli muntu ye nga yabagamba gezi ove wano ye buli omu agenda okwogerako ne munne nti kituufu nange yaŋŋambye limba yali asibyeko n'asa kati oyo n'omala osimbuka owulira akabenjedde kabusa so abantu gye bali so nawo katono nnyo ekitegeeza muva mu lulyo lwa Mukaajanga kakati what is the argument because essaawa zino Uganda yonna gye kyatandika kiyinza okuba abantu baafa essaawa yonna Uganda kati eri ku maapu yansi yonna because of the Uganda matters then Mukaajanga afuuka ddi omubi Mukaajanga waafuukira omubi y'entaputa y'abantu abatapusa ebyafaayo ne babirabira mu kamera we baagala okubirabira abajulizi abo baafa abajulizi abakatuliki baafa abajulizi abasiraamu baafa okimanyi nti abasiraamu balina abajulizi 72 n'abangirikaani baafa naye abajulizi aba Catholic Church be bavaako endooliita eno Mukaajanga yali musajja mawale Mukaajanga yatta abajulizi to me I could call that a blessing in disguise because ekintu jjajjaffe kye yakola Simon tugenda mu bulamu obwa bulijjo olina omwana akola ku kamera just on a simple example teriyo muntu afubutukayo mu manvuuli eya boss eyali agadde okubanga alina omukozi atamuwulira kabeere mukyala ng'oli wano ndaba maid oba omuntu kyonna ky'omuyita oba house manager n'okomawo ewaka n'ogamba naye nakulese nkugambye ekinaabiro kikuute oba firiigi gikuute n'omusanga nga teyakikoze ng'omuntu amusasula oba amuvunaanyizibwako owulirira ddala ng'alabika ayagala kukujooga now we are talking about a time where obufuzi obw'amatwale oba obufuzi bw'obwakabaka bwali at the top even now buli at the topest but then ebiseera biri nga there was no kind of tolerance to anything ekirabika nti kyagala okusaabulula amaanyi ga kingdom yonna so jjajjaffe nga ye chief executor by the way kankubulireko ekintu kimu Simon fa bakkiriza Bayibuli etugamba nti Katonda agaba entalo ze ezisinga obunene ku bajaasi be abasinga amaanyi ti Katonda ekizibu kyolaba nti akuwadde nti kinene aba akimanyi nti Simon akisobola just Simon yaba tannaba kutema ntotto kino nkivuddemu ntya gwolowooza nti no Mukaajanga ye yali omukuumya yekka oba omumbo waliwo yekka mu Bwakabaka ebiseera ebyo lwaki olowooza bamuwa mission ennene bwetyo yali yeeraze lwatu nti ye musajja abimala yali ndooza bamuwadde missions eziwerako oba tugendeko mutwale lyeri nga zonna zibadde successful because that wasn't a small gwali mulimu gw'amaanyi nnyo ng'era olina okuguwa omusajja wo ow'amaanyi because yali abikozeeko so omuntu mu biseera ebyo bw'aba yakola ekyali kirabibwa mu biseera ebyo nti kyali kyakugondera mukama we ffenna twebuuze yali badde ye mulamu singa yali tagondera mukama we for example bamugambye abo abantu baagala kutuwamba ng'Obwakabaka bajjewo n'agaana ye yali badde mulamu because this was protecting interests naye kaakati ebyafaayo ate nze ekisinga n'okumalamu amaanyi Simon be bantu boolaba nga bayivu bali exposed they have access to history they have access to information naye ebyafaayo ne babitaputa kifuula nnenge so nze ndowooza nti ekyajjajjange okuba nti nno ayogerwako ng'omuntu eyali omubi ekituufu kiri nti abajulizi mu kufa ffenna twanyolwa omuntu yenna waaba afudde onyolwa but on a broader picture kale okufa kuwedde what came after ekyo kye balina okuteekako
okuteekako nti mu Buganda okufuuka Buganda gyeri kati oba twalina amasaza gaali 3 tegaali mangi naye buli ssaza lirina engeri gye lyajja ne lyegatta kuki okufuna Buganda eyaki you can't go back kutandika kugamba nti wadde lyamaanyi naye lino lyakolebwa bwe riti akize era gwe nadde njogera naye bwe nalaba story ne mbagamba nti okay ekyo kisobola okukyogerako naye mu Bayibuli nga sirabako basumba ababuulira enjiri webafunayo omukisa ne barebukinga Piraato oli eyali ku mwana wa Katonda kubanga ye yalagira webale nnyo ffenna tu celebrating ekintu kimu nti yafa n'afiirira ebiki kino kye tubeerako Easter ne zibeerawo Sekukulu ne zibeerawo Bayibuli tevangayoko n'egamba nti buli Piraato yali amanyi Piraato baneiba ba Piraato buli abo bonna lwaki ffe wano ewaffe abantu ate be twali badde tugamba because sayima waliwo omuntu okuzukuka obuzukuzi nze senga jjajjaffe yakeera n'agwa nga bw'owulira nti abantu baakeera ne bakuma ku baana baali mu ddoomu omuliro ne babatta ekyo kintu kyali badde kirala nnyo omuntu gy'asi aguddemu katwe wungu kiwuka kimuyingidde mutwe n'agenda naye omuntu nga mukama awo ebiseera ebyo na kati mukama wa kugambye awo ng'oyasamya akamwa ng'obuuza kabaka ng'omubuuza ki actually baamalanga n'ebbanga nga tebalabye ku kabaka ng'ebiragiro bijja buzi leero tugenda kuyigga wano leero tulumba matwale gano ng'oyinza n'okumala ebbanga nga tolabye ku Ssaabasajja naye nga matwale ge mwali mu lubiri abeeramu that was the respect kati ng'omuntu ekika bwe kityo bakugamba nti leero okola kino ng'otandika okubuuza simanyi naye nze ndowooza kino kigenda eri kkanisa kati tulina ebintu bino wammanga tulina abajulizi tulina ebyafaayo byabaki byabajulizi because of our documentation ebyafaayo bimu ebyabajulizi tebijja kukola ki anti Africans we are so bad at archiving naye kati as a church what we have to do right now bye birungi by'abajulizi because buli mwaka ekitono nnyo abantu abasoba mu 7,000 bajja ne balamaga abantu omanyi waki the born again faith yajja ne penetrating mu madiini n'egayitamu ebirungi ebyaddala n'ebiteeketeeke biragibwa nnyo nebaza Mukama Katonda bwe najja mu kkanisa ya Musumba najja siina mulimu naye kuva bwe natandika omulimu ng'okola ki ekkanisa y'Omusumba yo neerabibwa nti no bw'ogenda n'osaba nayo emirimu ogikola ki nebaza Mukama najja siina mwana kati omwana mukoze ki twali tulina debate y'amazzi agenda mugonga ago nga bagamba ne mutreatinga amazzi ago naye nga tukyali mu mboozi y'amazzi abamu ne bajja nabo obujulizi nti nze nga nyweredde emyaka 8 sina kye nalimbadde yes oba okitegeera okimanyi nti wali abantu abagamba nti nze najja namugonga awo nga omwana abuze ne mufuna do we get time to document those things because that is what we have tulina okutunda abajulizi Katonda yatuwa omukisa tulina abajulizi essaawa zino ensi yonna ne Vatican ne Anglican Church ebungereza bonna amaaso gabe now all the eyes are on Uganda and there is even a bigger budget zifuluma ne government wadde billion 2 ku church bweti government ebyo byonna ebintu mu kubeerawo kwabyo tuyinza kukisiiga tutya kubanga kati Simonze kankubulireko ekintu kimu fenga abantu ogwaffe gwa kusaba kisonyi okimanyi ntino jjajja mu bantu be yatta mwalimu yali mwana we yali wa luganda lwe blood relative if not yali mwana we I'm not so certain of the facts naye nga mwalimu omuntu owuwe amusemberedde naye agenda okufa nga yatudde obulokozi so kaakati osigala otya ng'okomerera omuntu bw'otyo because ife abantu ekyaffe ekyokukola kya buntu kwetonda Katonda yasala omusango n'agamba mukaajanga nno ekintu kye wakola kyali kibi naye nkusonyiye so kati ffe tulisobola okubeera eno mu nsi nga tukomerera jjajja mukaajanga naye ng'ate eri Katonda ye yamuvaako dda kuba yagenda n'okuva mu nsi nga ategedde kye nakola kikyamu ne yeetonda n'akaama kantambuliremu neeganye sitaani n'ebikolwa bye byonna okay naye nze muna nekyaki endowooza nti Katonda atunda mu kifaananyi ki era nze ebintu bya Katonda njagala nnyo mbitegeere nga bwe mbikola ki ng'obitegeera omuntu akoze ebirungi mu nsi mu maaso bituni ye ne Katonda ayinza obutagenda mu ggulu ng'akoze ebibi mu maaso ga Katonda naye ate n'atereeza obulungi bw'abantu ne Katonda asobola okugenda lwaki nadde ku TV lwine njogera walabya abantu abadde mugongo ne balengera ekire ekikoze omusaalaba kitegeeza nti ono omusajja buli mwaka
ayina ennaku nga 7 ng'abantu bali mu kubeerawo kwa Katonda. Yes. Aba social media abamu baali bagamba nedda tetusobola kutambula lugendo luwanvu bwetu n'osigala. But these people bazze kunoonya Katonda. Kati buli kabonero konna akalabikanga Katonda okujja mu bulamu bwe yagenda senyuka busanyusi. Who made that possible? Mukaajanga ye Piraato waffe. Kituufu. Nti Katonda gwe yayisizaako omukisa ogwo ogwa Uganda okufuna ekkula kubanga Uganda erina ebintu ebyamaanyi mu nsi ebyo. Kinaki? Oba 3. Erina River Nile. Ebbanga lyonna abantu bagenda kusigala nga bajja mu Uganda okulaba omuggo ogusinga obuki? Buwanvu mu Africa. Ekyokubiri Idi Amin. Otyo? Ekyokusatu Uganda Matters. Nkufunye bulungi. Kati wezibanga Uganda w'ogyogerako ebintu ebisobola okusaba osobola osanga mu bwongo bw'abantu ebisatu ebyo. Kitegeeza nti kati how do we manipulate them because kati kitegeeza Katonda yatuwa mukisa. Nze ngamba just kwongera abantu baffe kuba sensitizinga na kubabuulira. Omanyi Saimo, omuntu akolanga ekintu ekirala kyonna naye n'atajja mu mulimu gwo gw'omanyi. Essaawa eno omusawo bw'ajja n'agamba kamera mani waffe oyo namugamba simanya shutter speed, simanya zooming, simanya panning. Loga dokita ono naye isooka babyayogera tabimanyi. Yayogera byawulidde ne tabitegeera. Kati ffe ng'abamawulire oba bannayuganda na buli muntu asobola okubaako kyayogera. Find time and read. Waliwo omwana gwendaba ku TikTok awo muwala simanyi linnya lye naye akola nnyo content owa history, how the whites manipulated us, how they brainwashed us. Ngulaba ebintu akola research n'akunyumiza nti kino kyaliwo. Fact n'alabako lumu ne principle nga akwotinze gundi ye bw'ati comment nga ayogera ku byafaayo byaffe mu Uganda ne Africa. Ndowooza abantu bwe batyo babeera balina okufollowingibwa ku nsonga bwezi because Simon, you don't lose a body part bw'otuula wansi bw'oti n'ogamba kanneeweeyo kagenderere nsome ku mukaajanga. N'ogamba kasooke neeyambulula ekimwogerwako because ojja kwesanga nga he was the absolute favorite ewa kabaka. Ewa mukama we. Kakati omuntu kigwanyiriza ofautinga okubanga buli kintu mukama we kyali amugamba yali akikola. Ate n'otakoma okwo n'otunuulira ekifaananyi ekigazi ekyavaamu. Kiki twafunamu? Singa teyabatta ne badduka ne bayitamu. Would you wish tukizeeyo emabega? Should we undo? Singa teyabatta n'agamba banne munnaye mwakitegedde. Ssaabasajja beene atuwadde omulimu naye nzi siri mweteefuteefu abasajja abo ne bayitamu ne badduka. Waliwo firimu gye nalabako nga bakuwa omukisa okuddayo mu pasiti okutereeza. Atulaba singa oweebwa omukisa okuddayo, would you undo because it is a glory, by the way. Yes. The glory that Uganda is having right now. Would you undo? Waliwo ndowooza amanya sigalina mu mutwe naye abamu ku bajulizi abali ku sayidi y'Abakatuliki alina ne baawolereza. Kakati waliwo ayagala okutuggyako abawolereza baffe abo ku bibi bye tukola mu Uganda wano. Gerera wakakola ebibi bimeka. Sinnakola kubanga gwe nsoose okulabako. So ekibuuzo batuwano batuwa batuukirivu balina bye batujulira. Wandyagadde baveewo tubulwa batujulira. Because those are the harder things people don't want to think about. Yes. Ekyokubiri, I think ebintu ebiri divine tebirina ate kubeera analyzed mu mubiri. Bisumbuwa nti ekyamazima n'okujja okuzaalibwa kwa Yesu buli bw'okujja mu Bayibuli n'okweta mulamu wa bulijjo tekusoboka kubanga teri mukazi asobola kufuna lubuto nga tebamwebaseeko. Era otegedde bulungi? Ojja tandika wodda ku Yesu katuni mwanalayizinga mubiri. Teyalina brother we, teyalinayo sister we, teyalina girlfriend. Teyalinayo emyaka 3 yafita kwa 3 myaka 3 kitegeeza yafa mbeerera. Kisoboke. Kati awo tuli bubyamu tubitadde mu mubiri. Kyovola nti lwaki Yesu tumutuusanga awo twasalawo ebya Yesu bisigale byaki? Divine matters. Kati n'ebyabajulizi biri divine. Fe abagenda eno n'amazzi amatukuvu Katonda alina byatuyambye. Abatabikkiririzaamu omanyi Katonda ensi eno erina kyenjagalako. At the time when abalokole baali waggulu abakadde kyamu bagamba ebisusa bigenda munaabwe twabasanga bukalango nga bali Yesu mulungi ye mulungi. Ekyenjawulo
yalifa magembe kati yawumula mirembe obaani nga yabakulembedde naye nga bakola kimu ekyomuki ojja sanga n'abasiraamu era nga nabo there is a way oba okitegeera so Katonda buli omu alina akasonda wamukola ki wamuteekera so nze these are matters of faith awo mulimu ze gwe ate era ebintu matters of the faith kyotamanyi mu ddiini kibeera nze ndoza kya buvunaanyizibwa nnyo n'otakyogerako kubanga oyokya kuba kati olaba Simons eddiini nze nzikiririza mu Katonda era ndi mu Anglican naye bwe bintabukako ennyo nyinza obutayingira nnyo mu kya Bukatuliki abasiraamu nkola nabo buli wamu radio ne TV na buli wamu naye era nyinza n'obutabeera na mboozi eweza ddakiika 2 naye nga osoma ebintu ku surface wano n'otegeera basaala emirundi gyabwe 5 bwe biba bituuse okuba sensitive gamba let me just observe kati kyekisumbuwa abantu abamu era alaba eno ebyobukatuliki tebigatta ebyobu Anglican tebigatta n'alingizaako eri mu ekisaasi tebigatta nagaye kati omuntu alage awo wennyini awo olina okuserekera because nze bwe nvayo kati neŋŋamba n'abajulizi nabo kale kati katugendeko mu ddiini endala the fact that I'm not in the right moral position to comment about it kiyinza okundabisanga azalawo abajulizi abasiraamu ate nga baaliyo essaawa eno bw'ogamba omuntu abajulizi abasiraamu lindako baaliyo so ebintu nga bw'ogamba nti ebiri divine oluusi bw'oba tobigenze nnyo wala kuba gwe atagenda kutandika kyaki oba masigidi obeera oyingiramu byaki nnyo and then the government ministry of tourism let's document these things we are out of content kati abajulizi bagenda kuggwa kasatu n'amala amawulire President Museveni byagenda okwogera TV zigenda kala naye tusobola documentinga eyasembayo kutambula Katonda yamukolera ki kati tugobera kamera ono mwana I came using foot yes byemu kubyamagero now that is local yes tukiri local twamulabako ng'ali bubi bwe kikye gwe nantume luutu Kimbowa Kamada kyekyo ekikulemesa okulowooza nti nno omwana oyo okuwona kwe kwava ku Namugongo kubanga ebintu bya ddiini ebyo osooka ne weewaayo you are receptive and very open ku kyogenda okutwalamu okimanyi nti nno baatugambanga nti eddagala sooko tonyiiga ng'onywa eddagala because ombi tekujja kwa kyovala nti bannaffe bakukebera nga oli mulwadde n'okufoosola okufa kubanga omubiri gulekeraawo okukola yes nti olina okuteekawo grounds kati yeddiini olina okusooka n'okkiriza Katonda wange akola kati ogenda okutandika okutambula ng'already you are in the healing process era ogenda okukakana bwoti nga kyobadde oyagala kituuse okay eyo nno yesho y'olunaku olwaleero maybe my last words would be ebintu bya Katonda twongere just ku documentinga bintu bino there are many things abantu abatambula kati for example wekigenda okusembayo okimanyi nti nno omukyala wa President Julius Nyerere I think yinza okuba gino myaka 2 oba guno gwatatambudde ng'ayongedde onnafuwa ng'atambula kuva si kutambula naye kujja at her age nalabye muzzukulu waabwe ng'ayogera awo mawulire have you taken time to go to the family of Nyerere oyina baasaba afuuke mugundi otegedde bulungi yes kakati there are many good things about the batters bano than concentrating on Mukaajanga kubanga buli bw'oconcentrating ku Mukaajanga atotta amaanyi g'abano ge baliko ssaawa zino exactly tuleka abantu bano Diana mwere kutulaba bannaye mbeere bulungi mweraba Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.